abantu okuva mu biti ebyenjawulo bakedde kweyiwa mu buzikiti gw'ekibuli okusobola okusalira omugenzi n'okumukuba kw'eriisa evvannyuma. Bano mbadde bannaddiini ab'enjawulo, ab'ebyobufuzi, abeegwanyiza ebyobufuzi, ssaako n'abantu abalala bonna, abayizi, abasomesa, abazadde, ssaako n'abaana, bonna beeyiye mu kitundu kino okusobola okusabira omugenzi Omukama amuwummuze mirembe. Mu nnaku ey'ekitalo, buli obwedda aweebwa akazindaalo ng'omugenzi amwogerako birungi byereere olw'ensonga nti alese omukululo gw'amaanyi ddala. Era tukakasa nti Muzaata, Sheikh Muzaata ky'afiiriddeko abajja okitwala weebali mu maaso. Katonda yagamba nti amazima tegatuulirwa. Bwe gamba ng'abadde atuulira ayogera mazima, era abajja okumulirwa abajja okugalwanirira weebali tebagenda kuvaawo. Kamanke Buga natumiddwa Katikkiro okuyimirira mu ngatto ze. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ansobozese okumalako okusoma obubaka buno. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku lulwe n'ab'omu maka ge n'Obwakabaka bwa Buganda atuusa okusaasira kwe n'okukubagiza kwe eri Jajjaffe Mbuga, eri Supreme Mufti, eri ab'ennyumba ya Sheikh Muzaata, eri abasiraamu bonna mu Uganda olw'okubeebwako munnaffe Sheikh Muzaata Bette. Uganda efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, ekika ky'enjovu kifiiriddwa, naye nange ng'omuntu nfiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nze ng'omuntu Sheikh Muzaata abadde personal, Sheikh Muzaata abadde anjagala nnyo, ate sikunjagala kuno okumbibiita, naye Sheikh Muzaata abadde ne kye bayita tough love, nga be bakadde baffe naddala ffe abatalina bakitaffe betwasigaza abatukeepinga mu order, nga ne bw'aba akwagala nnyo bw'obanga ava ku mulamwa ayanguwa mangu n'alya mu ntama. Nsigazayo ennaku mmeka ate naawe omugobere, kubanga okwagala n'obutayagala buli mwalaga mu Katonda gwe yatonda ku nsi kuno yatutondaga buli muntu alina omulimu gwe yamuwa okukola ku nsi kuno. Kyekitufuula okubeera abasigira ba Mukama Katonda ku nsi, twabeerawo tubeere tusobole okuyimirizaawo ensi era Katonda ajagala ebeere okutuusa lwalivijjawo. Naye Mukama wange, muganda wange, mwannyinaze, mukulu yani omanyi olw'emirimu gye yakulagira okukola lweginaggwa. Bo ab'eŋŋanda z'omugenzi abeegattira mu kibiina kya Muzaata and others nabo babaddeko ebogedde ku mugenzi, wabula nga basabye bannayuganda ssaako n'ensi okutwaliza ewamu okusigala nga beenyigirako n'okussa ekitiibwa mu nteekateeka z'omugenzi. Njagala kugumya nti ofiisi y'aba Muzaata and others yekyaliwo egenda kutambula. Mukama waffe mulimo guno yagututendeka, era abantu abadde batambulako naffe nkakasa nti muli bajulizi. Abadde alina waatuuka n'atunula butunuulizi n'alaba abaana batambuza omulimo, naye n'atatambudde naffe avaayo akakasiza n'aga nti abasajja bakozesa hijja. Ye Mufti wa Uganda Serimani Kasule Ndirangwa ayogeddeko eri eggwanga n'asaba bannayuganda okukuuma obumu, okukuuma empisa, ssaako n'okusabira omugenzi buli kadde. Era gw'osazeewo n'omutwala musaasire Muzaata ne famire yo gigumye. Tufunye essimu okuva mu mawanga ag'enjawulo mu Amerika, Canada, Bungereza, South Africa n'ebitundu by'eggwanga nga wonna basabira Muzaata obulungi. Muzaata abadde wa mugaso eri omeno. Katusabe Allah asaasire Muzaata. Oluvannyuma omwoyo gw'omugenzi gutwaliddwa wakati mu miranga okumusabira, ssaako n'ennyiika ey'ekitalo
mu kigo gw'Ematugga mu disitulikiti y'e Wakiso gyagalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Muzaata yafudde olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020 nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1959. Ono alesse alwanirira ebintu eby'enjawulo omuli okukuuma obumu, okukuuma obwa Sseruganda, okukuuma enkolagana, okukuuma eddembe, empisa ssaako n'okubunyisa eddiini nga gwe gubadde omulimu gwe. Sheikh Nuhu Muzaata Batte abadde n'ebitiibwa eby'enjawulo okuli okubeera omwogezi w'Obuyisiraamu, okubeera omuyima mu kusaasaanya enjiri ssaako n'eddiini y'Obuyisiraamu wano mu Uganda, okubeera nga yakulembera abayimaamu mu Uganda ssaako n'ebitiibwa ebirala biyitirivu.